Nzomanyi sikyagala nnyo kulekana bana Uganda. Museveni abateeka mu kattu nga akuttira omuntu wo n'awamba omulambo n'akuwa n'ebyokwogera ku lunaku lw'okuziika nga n'omulambo togulabyeko. Ne bakuforcing okukola statement ezigenda okukulabisa mpaka kuwulira bubi. Bwe nali njogera ku bigambo nabagamba nti nabagamba ekintu ekyo kiwa obudde kijja kuvaayo mutegere ki ekibaddewo. Ekyo njagadde bayisaayo buyisa mutegere ensonga ezo. Kati nali wano emyezi giweze emeka ani aliko video eyo. Ani aliko video eyo mwana muwala wa Kabano eyafira mu bbala ezimu ku bbala eziri ekoleze bay. Ani yaliko ku video eyo. Nabagamba ntya era waliwo bali basindise bawakanya information. Nembagamba mukujobadda mu video nabagamba kale gwa wakanya information je nkuwadde nti no mwana wa musajjo ne nkujira proof ngo mwana si wa musajjo yali akireming nti mwana wele bajja kunonyiza abakomero mwaddamu ne mwogere kigambo buli omu yasirika teyayogera kubanga mwategera timba province ekitufu kiri nti information nagifume. Nembagamba nti waliwo ekibinja ky'abakazi nga bo mulimu gwa mu Uganda gwa kutulimbula abantu kugaba butwa na kutta era ne bawa wakana nze nengamba basi wakana nammwe. Nembagamba n'amabala gatagetinga nnyera abaana baganda balina ssente nga bateza abawala niwaba omwami omu yajja kuno n'akola live nti ye era ne information okuva ne omukulu anoonyeza ku poliisi era mwesiga yamwadde information ne mugamba agira alete proof nga yayogedde n'omwami oyo ne yeebuzaabuza lubadde tebubuusa ka video nayo postingidde wadde wa poliisi ono agezezzaako okuyita emabega nga amuyita call form naye exactly ebintu bye nabagamba ku gurupu y'abawala basindika okutta abasajja baganda balina ssente. Ono omwami message agezezzaako gifumbafumba naye muwulirize ka video nakabateereddwa ku mitimbagano gyanje ekali njagala okakasa nti bwe nkugamba information gwomanyi oba ogitwala it's up tewata ogitwala nze sifaayo ebisigadde gw'onoomanya kaakano ka video kankabazanyire wala kiri mu kunyonyerezebwako nakyo bange mabega twa breaking a rocket eyo bagenda mu mabaala oba mu bifo bye basanyukirwamu ne bakulorofominga abantu uliriza ne bakulorofominga abantu kati nga bwe tutudde oli munywa kasooda kali bufuna akashoti kolobogezo n'okomawo nga yataddemu kali nagezaako okufuna engeri yonna gyakukolako omukwano gyakututte tomanyiyo oli abo mugenze kwesanyusaamu oba ki n'okutukira eyo kubanga ebintu ebyo biragalagala chemical ziriwo mu bunyi ate naye kinyi ateekamu talina doozi ntuufu so abantu begendesereze naku zino waliwo ekibinja ky'abawala kiri mu kunyonyerezebwako nakyo bange mabega twa breaking a rocket eyo bagenda mu mabaala oba mu bifo bye basanyukirwamu ne bakulorofominga abantu uliriza ne bakulorofominga abantu kati nga bwe tutudde oli munywa kasooda kali bufuna akashoti kolobogezo n'okomawo nga yataddemu kali nagezaako okufuna engeri yonna gyakukolako omukwano gyakututte tomanyiyo oli abo mugenze kwesanyusaamu oba ki n'okutukira eyo kubanga sikyakaana nammwe nze zijambawo information nenkola kino eŋŋenda ekyo mukitegedde bwe mmala okitegeera kati mpuliriza bulungi nnyo. Nazze ku lunaku balwadde lwakumeka nakoze video bbiri zabadde za dakiika 10 emu yabadde ya security alert nga mbategeeza nti ku bavubuka be bayambazizza t-shirts abavubuka wa NRM abageto structures addamulira abanyaze ne bakuba abantu mu Kampala ne bakubiramu neyali kafulu mu kuketta omukyala Grace Akulo. Ne mbagamba nti balina enteekateeka ekwata abaana abo bamale bakyuse statement nti Nuupu yakoze eki Nuupu ye yabasindise. Kati bwe navudde nenkola video nenjita ne battamu ebigere bwe bassemu ebigere kye bakoze mu kimanyi basindise Nakangu bifuluddoti
najja nakola exactly statement government yabadde alina okukola ne bagisindika kuba kimanyi nti ono ye Nakamwante buli kimu ayagala kyogera ajja kyogera abadde ku TV ya Mukama we Soroti n'abyogera ku video sobodde gifuna ninga basinga obungi mwagitegedde mugirabe nga abyogera kati kiba kitegeeza nti ffe bwetavaayo okukola video zino oba kukola security alert Museveni waddembe okukola byayagala n'abisiba ku bantu mpaka kuwuda bubi ani atalabye video eyo lwakuba nti nze sada sijuwadde nnyo budde nengezo okulaba gye kigwekereza nga baagala kisiba ku national platform nenga nabadde nakoze video which una democratic shate kamyufu naye mbagamba abaana bane bakutte bagenda bakyusisa statement bagambe nti national platform yawadde abaana abo t-shirt era Fuludo tyakugambye mbubonna abadde ku mukolo gw'okuwerekera Nyambe buli omu yabadde yakebeddwa dda covid era buli omu yadde alina invitation tag mbongeriko ekifaananyi ky'omuntu oyo eriko ne bagisikaninga okufuna information eri ku muntu oyo neŋŋamba okke no problem gwewayokyezza dda kasita ogambye nti abaana bano banuupu nga wate tusubira mwadde mugenda kyogera yeyo ensonga lwaki nzija ntukola security alert ne bwetukola ka video kadakiika 10 oba kadakiika 5 please twagala bategeeza mupeyinga ennyo attention ku security alert ze tuba tubawadde kubanga eriyo bannayuganda abeesiba mu bomu abafulumya information abamu ne bafa olw'eggwanga kati luli ensonga lwaki bagamba nti mubeere nnyo nga mupayinga attention ku details eza information gye tubawa ye bwe nakubye gavumenti mu koweeryo ne sisitimu yaabwe yonna balina Nakamwante teye tasobola ne bwajja ku TV ajja kukyogera kati ye gwe bakiwadde n'akyogera mbw abaana badde banuupu era Kyagulanyi yabasindise owulya bulungi nnyo kati njagadde obategeeza mutegera ebintu kati General Christopher Damula Kijambia ne banne abalina ghetto structures nga nebbala mu mwali batambula kati kibuga ku kibuga ewali stronghold za Nuupu nga bakulietinga bagenda mu gyms mu bibuga ewali ghetto nga bajja abavubuka bonna bakawuula bebasuubira nti baagala enkyukakyuka ne batandika obbakozesa groups nga bawayo busente n'okutandika obbateekamu bigambo ebyokukyawa n'okuba abantu bonna abanuupu ab'eggaali kati unfortunately tebakitadde ku mawulire wantu wonna naye ekyabadde busiya Balamu yabaddeyo ndozalale mwagirabye kati waliwo bakandidati ba NRM babiri buli omu yabadde n'eggaali ye ne beesanga eggaali zennyini Balamu zijja kuliyeetinze n'eddamulya zeesanze kye beekoze bali mu malwali waliwo n'omulambo ogwagudde ngenda bbawo omulambo ogwo lwakuba ng'otaddeko kkala for security reasons